Yes, mwana wa Soul TV tukulisa ya mkumula kutushagenda maaso program Omunnyo Ku Makya tugenda ko ebirwe gwanga tulengere ki ekifude onaku lwayo nakatso tulire ate munaffe mwami Sam na yamba kyatugamba ku nsonga za mukama na yamba atinako kunywa aka headmaster ebyokunywa ebyo bibiri byakakasibwa ekitongole ekibunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS n'olwekyo gwabadde tanaba kukinywako kiri mu dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket yonna ku nusu 10,000 lwokka lweweetaaga okubanga weetuusaako akacupa kamu ku byokunywa ebyo oba 2,000 weetuuseeko obucupa bombi. Ekyokunywa kino ekyamukama n'ayamba kijja kubanga kiyambako omubiri gwo okubanga nagwo gufuna amaanyi okubanga gwedifending obanga gwerwanako singa guba gulumbiddwa mu ngeri ezitali zimu. N'olwekyo okumanya ebisingawo Dr. Sam ogenda mukubira ku namba zino wammanga zengenda okukuwa ngenda kuwe ya MTN ate oluvanyuma nkuwe ne ya Airtel. Ya MTN eri 0780 17 4 16 ate eyokubiri eri 0757 56 00 47. Olina okuwabula kwonna kw'oyagala okukola, olina ekiteeso ky'oyagala okuyisaawo, olina kibuuzo oba kyonna ky'oyagala okwogera yita ku namba ezo bbiri. Dr. Sam ojja kubanga butereevu ogenda maaso n'okubanga omufuna. Kati ne wano ku Soul Media ntukujjukiza gwe muna business nti jangu omwaganya gukyaliwo tuwogere business yo esobola okubanga egenda mu bantu emanyike season eno gye tulimu abantu bagenda kusaasanya ssente, abantu bagenda kugula ebyo ebibali okumpi bye balaba ebibali ku maaso oba bye bazze bawulira oba bye balaba. Kati n'olwekyo business yo togirekayo mu kinnya jangu wano ku Soul Media tusobola okubanga tuwogeramu tukubuulira engeri gy'osobola okulangamu n'ensimbi gwe zolowooza nti ntono z'olina ate osobola okubanga ofunamu okuyita ku Salt FM okuyita ku Salt TV. Jjukira nti twetolodde ensi yonna tulina Salt Media app TV yaffe eri ku platforms zonna okuviira ddala ku Star Times okuviira ddala ku DSTV paka ku free to air ate nga ne Salt FM naye eri ku Salt Media app ogisangako ate nga eri mu districts eziwerako okwetoloola Uganda saako ne Uganda yonna okutwaliza awamu n'ensi yonna. N'olwekyo jangu twogere ebijja kutambulira bulungi. Bw'oba tosobodde kujja wanene erungujja we tusangibwe mabega wa poliisi ya Lungujja ogenda kuba ku simu zino wammanga 0772 17 eyo ya Airtel oba sikyo ojja kubanga otufuna ku 0392 17 57 84 nebeerako wabuvunaanyizibwa kuba mu ssaawa ez'okukola. Akadde kano dola yatuuse doba Gillian bajja kubanga bakwasaganya paka nga ssaawa 12 ate tokubanya za kiro batano ez'ekiro mukulu wamala bunafu obwo buvaawo omuntu omuwe namba y'essimu ng'alaba bintu bya butegeevu n'akuzukusa mukago ogw'ekiro halo biriwe bitali bya butegeevu bakuba omukago ogw'ekiro kubira mukago ogw'ekiro halo nojogera ne fedenti ye nze mbadde ngamba ekyo kye mwayogeddeko olunaku lw'eggula ekyakyagulanye aba yeerabidde tofunira budde abamu iriba kati bawumula najo nali nomukubira ndowooza namukubira so kuba ku namba ezo wammanga mu okukola yenna alina gwe weetaaga gw'onoonya wano ku Salt Media eyisaawo mugambe nti gundi oyo mbadde mwetaaga sawa 11 ez'akawungeezi at most sawa 11 office bazigaddewo kuba okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka saawa 11 ez'akawungeezi baba bajja kuddamu ojja kufuna response ennungi ne reception gy'ojja okufuna ejja kubeera nnungi era bajja kuddamu bakwanukule bulungi bakutegeeza kyonna oyagala kwebuuza ku ki bulango okola otya biki programming yonna osobola okwebuuza ku bantu abo nga bakutuusa ku muntu omutuufu. Anyhow tugenda kwebweru bw'eggwanga katono nnyo naye ogedde ku nsonga COVID-19 ayina bagita corona coinages ebigambo ebipya ebizze mu COVID-19 muno okuva yatandika mu mwezi ogwa March oba mu December omwaka oguwedde tugenda bitunulirako ebigambo ebipya flattening the curve twange bitwamanyiranga ate mu physics bamanyiranga eno mu economics naye kati bwaga flattening the curve eya COVID-19 naye tugenda bira byonna naye tugendeko ebweru w'eggwanga tulengere biki ebaddeyo olunaku olwaleero mu lupapula olwa Guardian olufunira mu ggwanga erya Bungereza luwandiise ku nsonga za Donald Trump president w'eggwanga erya America ebintu birabika bigaanidde ddala. Omuwabuzi w'ebyamateeka mu ggwanga oba ssaawoliza wa gavumenti ey'eggwanga erya America munaffe William Barr agambye nti bakuze okunoonyereza kwemulugunya okwa munaffe President Trump bwe yali awakanya ng'agamba nti okulonda okw'ennaku z'omwezi 3 Novemba kwalimu ebirumira. Omuwolereza agambye nti nedda
bibazudde biraga nti akalulu tekayinza kuddibwamu nga ye bweri asabye nti byonna fraud claims yali ataddemu mu kusaba kwe n'okugenda mu maaso kwemulugunya bagaya they don't warrant an overturn mu ebyo ebyalondebwa. Munnaffe Biden bwe yagenda mu maaso n'awangula wakati wa 3-6 ate ku 2-32. So bagambye nti tewali kyakuddamu. President Donald Trump alina okuba nga akkiriza kubanga ate amasaza gonna yali yemulugunyako Wisconsin, Arizona, Pennsylvania, Michigan bonna basudde mu kasero okusaba kwe. Gavana yasembeyo yabadde wasaza lya Wisconsin Tony Evers naye yagambye nti naye n'asayininga nti omukulu munnaffe Biden yagenda maaso n'awangula amasaza ago nga tekyetaagisa kuddamu ate kubala bululu. Ate gye baddamu okubala bintu byamutabukira bubi. Basanga nga ye yabba n'okubba. Gwe babbira si ye yabba naye gwe babbira. Kati waba muwangula mu popular vote ne mugana amasaza ag'embiranye nnyo birabika nga bijjako bizibu nnyo okulabika nti bamuddiremu akalulu ako. Kye yali ayagala bakakase nti akalulu kali ka bwenkanya. Kakati kyakakasiddwa tikabadde ka bwenkanya. Katusuubire nti kati anavaayo ne statement egamba nti kituufu bampangudde. Akyalemeddeko. Nga si biri eri nti bampangudde olw'okubba. Ne bwe yagenze ku tweet handle ye era yagambye nedda sibikkiriza. Abigaye. Wadde Ssaabawoleza agambye bwe naye nze nkakasa nti mwalimu fraud oba mwalimu okubbira Joe Biden mu kalulu aka 3 November. Kakati awo tetumanyi gyagenda kuddako naye nga enteekateeka zonna zigenda mu maaso okulabika nti Joe Biden yagenze mu maaso okulonda cabinet gyagenda okubanga akola nayo bwana bayingidde wali nakuzo mwezi 2 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Okay. Olutalo lubaluseewo wakati w'amawanga abiri China wamu ne South Korea. Nga nolowooza ki ekibalwanya ensonga ya buwangwa. Bo bagamba nti waliwo dish gye bayita kimchi ye cabbage ali fermented. Mbu waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti dish eno mbu mu ggwanga erya China oba China yekyasinze yekute omumuli mu kugenda mu maaso n'okubanga yettanira nnyo dish eno okufumba. Bannaffe Abakoreya bagambye mmwe South Korea bagambye nti mmwe tulabanga mwolekera ki jihadi Moon Jae-in bagambye nti yo dish yaffe mugiveeko temuddamu wadde nakuginyegako mwamirumu agamba gisiriwalirako naye ate ekyewuunyisa ffe wano mu Uganda osanga owebusi yadduka obusuma n'engeni osanga omuganda oluwomba aludduse n'amatooke kati yeefudde aliisa obuti nayo buki naye bannaffe bano bagambye nti nedda ekyo mukole ki mukiveeko. Kakati lwerwo olutalo oluliwo wakati w'amawanga gano abiri China awamu n'eggwanga erya South Korea naye ate bagamba nti bw'otunuulira ennyo bannaffe ab'eggwanga erya South Korea be bannannyini cabbage ono ali fermented. Fermentation mu Luganda tuyinza kugamba kiki abeerandoza akabanga kale tugenda kudda oluvannyuma ku katono katwegatte ku Robert Mutebi ali set ne traffic update. Robert Mutebi tugende maaso tulabe oliwa olunaku lwaleero tugende maaso tubuulire enteekateeka entambula y'ebidduka eryetya ataawo wobesinza olunaku olwaleero. Okutwaliza awamu si ntambula ya bidduka yokka ne okumbeera nga bweyimiridde mu kibuga Kampala enkya ya leero ebyabaddewo olunaku olw'eggulo abagoberera ate ebigenda maaso mu campaigns mwabirabye. Mukulu Robert Kyagulanyi omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti n'agamba nti leero agenda kubanga agenda akakiiko k'ebyokulonda bubeera buvunaanyizibwa bwaffe nga SWOT naddala Omunnyo Ku Makya abantu okubabuulira butya ekibuga bwe kikedde buli omu apulaninga okuyengera ekibuga oba okukifuluma nga tumaze okumulaga embeera nga bweri. Oluguudo lw'endiko lwe luyita mu Wakiseka ne luggwa sayidi eri ku Mpabaana Road ne lwambuka ne luggwa ku Bombo Road. Kitegeeza Kiseka bw'omulaba ng'ali bw'ati tewali motoka zikkirizibwa okulayika nti azimuyitamu sayidi ne sayidi nga militale nga bw'ogiraba yeekedde okulayika nti erawuna ebifo byonna otegeera nti obaolyawo embeera eyinza obutaba nyangu olunaku olwaleero kusinziira ku mawulire ate agagenda mu maaso nga Robert Kyagulanyi yagambye nti agenda kakiiko ka byakulonda ate bamunyonyole lwaki obaolyawo poliisi amagye n'ebitongole ebirala bigenda mu maaso n'okulayika nti
bakola kyebakola. Oluguudo olwa Ichagwe Road bw'onaaba olutunuulidde bulungi ndaba motoka za poliisi n'amagye zo zatandise dda okwetala naye nga Kiseka bwati bwafaanana abalina motoka n'ebidduka byonna tebakkirizibwa kulabika nti wano bayingirawo. Abakedde abatono boolabye abalya ekyenkya naye nga gye bujjakawo katono ate simanyi mbeera y'obwenaaba naye bakedde ku deployinga mu kibuga mwonna nga bwe tugenda okulabika nti tubalaga. So gwe wenna akyali ewaka mu kiseera kino tuwagala okutegeeza nti oboolyawo olw'ebyo ebigenda mu maaso bw'obanga tosobola okulabika nti oboolyawo weerekereza wandibadde obeera ku Soul TV kubanga tugenda kulabika nti tukubuulira ekigenda mu maaso naye nga embeera nga bwekedde wano ku Kyagwe Road bwetyo bweri. Ati enguudo ezimu tezikirizibwa bidduka akulabika nti biyingiramu ate nga military amagye ne poliisi byebiri buli wamu kakati ku nguudo ez'enjawulo naddala ezo ezibeerako ennyo obwegugungo n'okwekalakaasa nga bwe tugenda maaso n'okukulaga. Kugambye nti kino kivudde ku mbeera eyalangiriddwa omu ku beesimbi okuba pulezidenti Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine nti agenda obaolyawo kugenda kakiiko k'ebyokulonda yeebuuze lwaki amagye n'ebitongole by'okwerinda bagenda maaso n'okutaataaganya obaolyawo enkuŋŋaana ze olwa SOPs n'ebiringa ebyo kyekyo ekireese embeera okufaanana nga bwefaanana mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo. Kyagwe Road ye bwati bwafaanana motoka zitambula bulungi n'ebidduka byonna bitambula bulungi kuviira ddala eri waggulu ku Rashid Kamis Road n'okulabika nti oyita wano tewali buzibu bwonna buyinza kulemesa muntu kulabika nti atambula. Ab'amaduuka wano ewa Kiseka naddala agali ku kkubo ne ku kizimbe kino ekya Shamba Complex asobola batandise okulabika nti baggulawo naye nga bwe nkutegeezezza nti bw'olaba embeera nga erimu military erimu poliisi erimu ebitongole by'okwerinda okulabika nti beetala baba ku mulimu gwa kuuma ggwanga Uganda kibuga Kampala n'abantu abakirimu era kyekikedde wano olunaku olwaleero okulabika nti basekiwalinga abantu n'ebintu byabwe ate abantu baleme kuddamu kukaaba nga bwe kyali ku mulundi guli mu ennaku ebbiri ezo ezaali embi ennyo omuntu zaatayagala nakulabika nti addamu okujjukira. Embeera bweti bwekedde mu kibuga wano sayija tuliko tugenda kutambuzaako ebitundu ebyenjawulo naye nga kyoba olina okumanya nti abantu b'ekibuga abakedde kukiyingira abasobola bakedde kukozibwa okuba nti bibeeramu abeekalakaasi n'obwegugungo obungi poliisi military n'amagye bakedde ku deployinga mu heavily omulundi guno badeployingidde ddala kubanga akabangali za poliisi zetulaba ziriko magye gegagenda maaso n'okulawuna era wano nga bwolaba ku mukono gwange ogwa kkono olaba nga abasajja aba military bo bagumbye dda ku miryango egiyingira wano ewa Kiseka okulabika nti bakuuma abantu abazze okukola ate n'ebintu byabwe ebyaliwo luli okunyaga okukola bikire effujjo eringi lireke kulabika olunaku olwaleero. Muhammad Wamala ne Fedi Nabwire anzizeemu okubalamusaako amunzikirize mbatambuzeeko mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo gwe wenna ayingira ekibuga omanye ekibuga bwe kikedde olunaku olwaleero naye nga sofa wano bwe wati bwe wakedde era omuzindaalo kangira ngubaddiza ate tulabike entutuukako ewalala tulabe iyo wayimiridde watya naye nga abakola bo bakedde kujja kukola ne poliisi wamu n'amagye bagamba nti mujje mukole ffe tujja kubakuuma omuzindaalo wammwe. Eyo Seka Maketao ibameddwa nga Bengazi wazibu nnyo ndowooza president yemu kujja egamba no go zone mwali yogerako eri eggwanga ku lunaku olwa Sunday awo bw'ogenda eri Makerere Kivulu n'ogenda mu Katanga side eyo n'ogenda e Katwe byemu ku bitundu byagamba nti baali babifudde no go zone eno tewatuukibwa paka lyakwata basajja be n'abasindikayo ate embeera eyatuukayo abagezaako okubalumbagana ate bo babajja mu budde oba kitata president babasanyalaza kusanyalaza ekigambo ndo kyatera okukozesa nti bagezaako okuteetawo embeera etali ya buntu bulamu naye ndowooza ekibuga kiteekeddwa okuba kitambula bw'aba agenda kusinkana ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ndowooza ye yagenda ali ku appointment ekyo nakyo kibuuzo anti kisinziira yakubidde mwami byabakamu oba yamuwandiikidde n'amugamba nti ndi kujja kukulaba naye n'awandiika back kubanga ebintu ebiri mu office
tebibanga bya bulijjo nti nsituse wano kangende ndabe kojja actually akakajanja kali wano mu Africa endooza amawanga amalala okuba n'ogamba munaye nsuubira okujja okulabako mu myezi bwegiti so kakati Honorable Kyagulanyi kyamutuuseeko kibi nnyo tukivumirira era tusaba kireme kuddamu kubeerawo banaffe abakuumaddembe wabeewo okutegeeragana kubanga embeera teyabadde nnungi tiyagasi yatuuse n'okkubwa mu ddwaliro ekyo kibi nnyo kyabadde kikyamu naye ate bwe kiba nga abantu bakosebwa olunaku lw'eggulo ate nga si ye first time abantu bazze bafa abantu bazze bafuna ebisago abasuubuzi kati eno embeera emeruseewo ng'ate bakyateekateeka buteesiteesi okuliyirira bali abagendera mu luli abasuubuzi bali so kati kitegeeza nti programu eno eba eyingirawo ng'ate endala ekola ki badde ngamba nti ekyabaddewo kikyamu nnyo abakuumaddembe engeri gye bakwatamu abamu kubeesimbyewo kuba si Mwami Kyagulanyi yekka ndaba ne Mwami Katumba naye yatandiikiddwako Katumba naye afuuse ekizibu social media agambye mu butongole Katumba afuuse ensonga mbu security yefuukidde Katumba ekizibu ani nabo bamugana naye afuukidde ekizibu avaamu atateekeddwa kuviiramu atuula mu kkubo ayagala kumusitula yasisinkana n'akakiiko k'ebyokulonda mu lusisinkano luli n'abategeeza nti kati nze siina kyakkola nze emmotoka gye mwampa ey'abakuumi siina gitambuliramu kati ninakola ki kweyiiya kati kitegeeza mbu abakuumaddembe be bamufuukidde ki ekizibu Mwami Kyagulanyi ekyabaddewo olunaku lw'eggulo kyabadde kibi nnyo tukivumirira kyo tukiddamu ekyatuuse ku bawagizi ekyakutuuseeko kubanga damage eyo yakoleddwa ku mmotoka eyakanokiza Besigye bagisika ne bagitwala ku poliisi naye bamala ne bamuliyirira emmotoka kuba bamugamba emisango yawaaba emisango ne bamugamba emmotoka ye bagimuddiza kati kitegeeza naye ku kino poliisi yawadde akawunti yaayo oba abakuumaddembe bagambye nti Old Bridge oba bridge yonna tebayinza kutwalirawo procession toyinza kuvugira ku mmotoka nga zitambula wagenda oba ogenda eggulu otuuka e Kaluma olengerawo tebakkiriza wadde okubawo ekifaananyi wadde okuyimirirawo wadde okukola ki Old Bridge nayo gyabadde ayagala okubanga ayitako poliisi yagambye nti bali tebayinza mukkiriza ateekawo procession wadde okusibamu eddakiika emu returning officer abalina okumanya n'abalala bagamba balina intelligence y'amaanyi abakakiiko k'ebyokulonda balina intelligence y'amaanyi ku ground ebayambako okutegeera nti gundi agenda kubirawa olukuŋŋaana kati aba ateekeddwa okumanya nti omuntu ono bw'aba agenda kwogera n'abantu wali mu kisaawe kya Old Kampala amakubo g'asobola okuyitamu ge galiwa n'agaliwa ge bamulaze g'asobola okuyitamu okutuuka gy'abadde agenda okuba rale naye bwe yatuuse bagamulaze mu budde ki we yasobodde okutuukirawo kati bwe yatuuseyo mbu anaagala okuwalaza empaka omuntu abagamba bugambi nti ngenda kubira akalulu wano oba mubeeramu n'entambula amakubo gagenda okukozesa oba bagamulagiririrawo political capital kimanyi kyeki mu Luganda tugambe nti Mwami Kyagulanyi ayina oba oliawo engeri gy'ayagala okubanga akozesa opportunity tuli mu kaseera ka byabufuzi buli omu akola kyasobola okubanga akola ekimulawa mileage oba ekimuleetera okulabika nti awo nakozesa omwaganyi ogwo naye ndowooza mu mbeera yonna akawunti yonna bw'abanga ddala poliisi kyegamba nti yatuuse nga amagye gazibikidde kubanga nga bagenda tuuka ku lutindo Old Bridge nkugambye nti bridge ekuumwa butiribiri tokkiriza wadde okuyimirirawo naye badde baga nti kuleetawo procession okukiteeka ku bridge kabeera ntayinza kukkiriza kugendaawo kubeere kandi gye mbadde njagala okugamba Mwami Kyagulanyi kanjimalirizeeyo bwe nti Mwami Kyagulanyi olunaku lw'eggulo baba nga mulimu abantu abafudde bwe muba nga mulimu abantu abafunye ebisago abalumiziddwa so kati kitegeeza nti olunaku olwaleero talina kukkiriza bantu balala abali mu struggle kugenda mu maaso n'okubanga bakola ki nga nera beeyongera okufuna obuvune kubanga kyemmanyi nti akimanyi bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda ne bw'ogenda mu kamugwanya you do what you know n'owulira response eriyo so kakati yandibadde ategeera nti ofiisi eno okusinziira ku mitendera bino ebintu byonna byonna ebizze biba ku bacandidates ab'enjawulo abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo akakiiko k'ebyokulonda kasigala kaziyita allegations oba ŋŋambo luvuuvuumo babiraba ku TV not until candidate mwennyini avuddeyo n'abawandiikira officially so kakati kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina petitions as per now ezigenda maaso n'okuwuliriza waliwo ndowooza emergency bwebanga emergency nga tekyetaagisa kumuwa appointment anti kakati just a call away kuba ojjukira Mwami Kyagulanyi bwe yali agenda Embalala okulaunchinga manifesto era waliwo blockage eyakolebwa mu kkubo yakuba bukubye essimu n'akwiramu ebyabakama
bino byali bigambo by'amaanyi by'Abakama n'amugamba n'ayogera naye yali avunaanyizibwa ne bamukira nga n'agenda Kakiika Stadium n'akola bye yakola n'avaayo. Kino kyawukana bwe kiti Honorable Kyagulanyi yayogedde eri abantu kyagenda okukola nga tanakubira mwami by'Abakama bwe ndowooza according to what happened. Anti kakati awo kikuzzaayo responsibility eya candidate n'abavunaanyizibwa ku bakandidate bano okutambuza. Mwami Kyagulanyi bw'aba agenda okusinkana mwami by'Abakama kyetaagisa procession ya bannayuganda bonna okumwolekera ogenda statement eyakoleddwa n'abantu nabo tobanenya. Waliwo ekyo ekintu kye tuyita okulumirirwa n'okwagala okulwanirako munnanyigirizibwa. Mukulu w'amala tosobola kuyita ku munno gwe muli munda n'okiwulira nti anyigirizibwa. Omanyi tutwala obudde bwanjawulo okuwulira okunyigirizibwa. Zenyiza okulaba kati nengamba bambi bakunyigiriza naye ate Matumbwe n'agenda okuzukuka nti bakunyigiriza after 2 weeks. Kati ekyo yagambye nti tugenda mu kakiiko k'ebyokulonda. Ekyo kiba kikyamu. Kati ekyo kyengeza bw'oba ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda ate olinya ennyaanya z'omusuubuzi onyakula akasimu k'omuntu ng'ate ogenda kwekubira nduulu. Ene kikyamu. Procedure yabuzeemu. Mwami Kyagulanyi according to what happened. Asobola okutamba bw'abadde nga bagenda ne bakufuna ensinkano nga badde nga tebalangira nti tugenda mu kakiiko k'ebyokulonda. Bonna badde nga bafuna meeting ezenjawulo bakandidate oba agenti baabwe abagenda obasinkana nga tebamala kulangirira nti tugenda kusinkana. Kubanga luli Mwami Kyagulanyi bwakwatibwa ku mulundi guli abantu ne beekalakaasa. Mwami Simon by'Abakama mu bubaka bwe yagamba nti kyali kikyamu ne bakandidates abalala okumwegattako okuyimirizaamu campaign nga tebamutegeezezza according to Electoral Commission. Ne bw'omala sabbiiti namba nga weebase naye nga gwe wabawa nti ku lunaku gundi ne gundi ngenda kubeera eno oba bakulabye ku TV nga basomye mawulire nti tewatuuseeyo oba bakoze eki to them obeera ogenda maaso n'okukola kino campaigninga. Kubanga waliwo nawulidde ng'agamba nti bannabyabufuzi bali very funny. Mboli okulaba nga tayambadde ngato mbigere ng'oyinza okumulowoleza nti bamucunya naye ng'ate ye kyekikola bukimukolera. So kakati Mwami Kyagulanyi bino wammanga bw'aba teyabikoze ng'abantu oba oli awo bayinza okuvaayo bo ne batambula bagende boolekere mwami by'Abakama kubanga abantu ba bulijjo totunenya. Ffe tuwulira kigambo kiba kivudde mu liida ne bwaba nga si munnabyabufuzi. Ssaabasajja bw'ayogera Buganda ewulira. Faaza bw'ayogera Ekereziya ewulira. Bw'osanga Musumba ng'ayogedde ekkanisa esituka ne mu mitendera emirala gyonna Daddi bw'ayogera ewaka abaana bagamba kyekyo. So kaakati Mwami Kyagulanyi bw'abanga teyakubidde mwami by'Abakama kasimu wakiri namwa invitation ku kasimu bw'abanga teyamuwandikidde mu butongole kumutegeeza ku bino ebigenda mu maaso kubanga bino byonna process yonna eya nomination n'okutuuka mwami by'Abakama mugamba nti mbakwasizza abakuuma ddembe era nga paka nakati mu statements mwami by'Abakama zaakola agamba nti naye ekyokubanga namala okusunsula tekikufuula Katonda Samuel okubeera babbelo tekikukkiriza. Kati kitegeeza nti mwami by'Abakama ate naye ali limited somewhere ku poliisi butya bwegaba ebibonerezo ne bwekandoli kati ajja tunula mu tteeka li ye kiki etteeka limulagira kukola ki kukomawa kola ki naye nga akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti nako kalabye images kalabye ebifaananyi ebyo ngaera bya bulijjo naye baga they are ready to receive him bw'abazze n'abategeeza formally nalojinga complaint ile ngeri fomo sibya kuita mu mikutu ya mawulire byaki twamulengedde yabadde kati ino okujja na wa account ye yatandise bitya abamukwatidde wa byabadde akakiiko kano kagoberera amateeka kati ko kayinza okwakitinga ku bye balabye ku TV wa bye balabye kati just in case nganze bwenjagala omuntu wa bulijjo bwenkitegeera kubanza omuntu wa bulijjo ngamba mwami by'Abakama alaba nga Kyagulanyi bamucunya Muriati Katumba ani naye tayina kyakola ki inzo omuntu wa bulijjo naye kakati nzo omuntu wa bulijjo neerabira nti singa mwami by'Abakama agenda maaso n'okwakitinga kwekyo ye kyalabye ku social media oba ku TV candidate possibility weri okutuukayo n'amwegaana kubanga teyabimutegeeza mu ki raganzi tebantulugunyanga kosi bewalaba tebyali byange nze ebyokutambulira mu bigere osanga ye kalicha bwe nakula oba zaali zinjokya oba ki so kaakati alinamu point naye njagala kusaba bannayuganda ebintu bino ebigenda mu maaso buli muntu alinako contribution nalabye nga batwala ye Dan Magic tumusasiddeko nnyo olw'ebisago ebyamutuuseeko n'afande kato naye bwe babatuusiza mu ddwaliro abasawo babadde overwhelmed by the crowd nga bagezaako okulekana banaye musigale ebweru nga bastorminze paka ku ddwaliro
naye nga bonna bawoza twagala mawulire naye nga nalina akasimu kamapeesa agamba twagala ggulire ali awo so kaakati ebikyamu bibiri tebikola kituufu kimu abantu baneno beyiye mu ddwaliro abasawo ne bagezaako bagobamu ne bakola ki ne bagaana n'abakuumaddembe ne bagamba musaaga mujja kuvaawo tiyagaasa aliwo mu ddwaliro awabadde wali abalindirira okuzaala kwegamba eddwaliro nga bomanya akavuyo kaalyo bano abasitoominze munda okugoberera abantu baabwe Honorable Kyagulanyi be yabadde akutte bayingiza nabo balina obukyamu bwabwe bwe batayagala kukkiriza abakuumaddembe okugenda maaso ne bakuba tiyagaasi mu ddwaliro ekyo nakyo kikola kyakibadde babafulumya batya wabaddewo abamilitale kumpi awo abasobola okugira ne bagamba nti bano katuveewo yabadde poliisi ya bulijjo ate balina okufolenga gane za COVID-19 bangi ate eri abalwadde abaliyo abalwadde abali munda abeetaaga okubanga bafuna attention ne bano bangi bazze bangi akalwaliro kayinza obbanga katono nga mu mbeera eyo ekyokukola kyabadde kirina okugyako nga tutuula sides zonna ffe abalonzi abeesimbyewo akakiiko k'ebyokulonda abakuumaddembe sofa ffe abana ffe tukyalemereddwa okukola ki buli omu okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe oba tugatteko ne UCC kakati eno UCC ndoza mu mbeera yabaddeyo yali tevunaanyizibwa nnyo kubanga naye ebadde n'ebyayo okuregulatinga emikutu ebadde n'ebyayo anyhow pini zigira ne zibula tugenda okuba tunulira mu mbeera eyo akalulu keeyongedde mu mbeera eya COVID-19 buli omu okubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa ebyo bigenda mu maaso twalabye olunaku olwajjo mu bitundu eby'e Masaka nga SPC bagenda mu maaso kubanga batendekebwa 217 sofa be bayingidde bagenda batrainingira weeks 2 bagenda kujja kumaaninga kalulu naye kakati abajja bajja mu mbeera eno tusigaza omwezi gumu n'ekitundu okuyingira mu kalulu oba okuba akalulu kati bazze mu mbeera eno nti bano abadde bakirimu nga balina n'emmundu balina na buli kimu balina tiya gas embeera y'obwetu bwegenze mu maaso nti clashes zigenda mu maaso twalengera akalulu akaggwa aka 2016 buli camp almost yalina ebibinja ebyayo ebyenjawulo abagendanga maaso kubanga bakuma abantu baabwe wabangawo ba TGS manyi solida baani nga bagezaako okukola ki okuwa obukuumi groupu zaabwe ez'enjawulo ne bakandidate kakati awo wayinza okubawo clash wakati w'abano bannaffe ba SPCs kubanga bafunye training ya weeks 2 ne bagenda bantu abali charged abalina abala bayinza okufuna bandits bula group obuli awo bukambwe tulengera clashes zaali mu kibuga zaali mu ggwanga ebitundu ebyenjawulo tugenda kutunulira embeera nga nzibu nnyo naye tugenda kudda tutya okutereeza ekintu kino buli omu atukirize obuvunaanyizibwa bwe akalu katambule nga bwekateekeddwa okubanga katambula isi erina okubanga ekola ekyayo ebitongole ebikuumaddembe birina okubanga bituukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo omulonzi atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe abeesimbyewo ate nga ne covid naye cases gyo batutegeeza nti abantu bagenda kwongera okufa tugenda mu biseera ebya Christmas abantu banoonya akasente kubakati bw'otuuka mu kibuga Kampala luli bw'otuukanga mu Kampala essaawa zino nga message gy'owulira ebala ya Christmas kumalako mwaka naye kati otuuka ne mu supermarket olabira ku butaala noga omwaka gugenda naye kati ogatte ku Mutebi ndowooza ali Jinja Road tulabe embeera eri ku Jinja Road awo wewali akakiiko k'ebyokulonda awo Jinja Road awo ng'ogenda otuuka ku kundi eri awo ku round naye akati awo wonna bwebanga bagenda kujja bibinja n'ebibinja by'abantu office eziri awo waliwo awo bagenda okubanga bayita mu Kampala oba najja nga bazza bibinja na bibinja embeera egenda kubeera etya mu kibuga Kampala ng'ate yandibadde asobola okusindika agent we oba ye kenyini okujja mu kimpowooze kubanga zino nsonga zikwata ku ye okusingira ddala nga candidate wadde ng'era abagenda maaso okubanga banyigirizibwa ate era bannayuganda oba abalonzi naye nga okutereeza kyonna kati yateekeddwa okubanga atuula era nga mulimu ne poliisi kubanga wasinkana obusinkanyi ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era ajja muzzaayo ku poliisi kuba abakuumaddembe era ajja mugana nawandiikidde mwami Martino Koso Ochola ebbaluwa yo gye yamuwandiikira era ku mulundi guli yali emala yalimu ensonga mpitirivu nnyo olukalala lwali luwanvu naye kizibu nnyo oba kiba kyannaku nnyo okugezaako okumatiza omuntu alowooza nti ye mutuufu ku nsonga emu oba endala
akadde kaneeno kituyingidde nnyo mu mitwe ffe abalonzi si kuba presidential candidates bokka naye ne kuba candidates abalala tulina ensonga za njawulo abamu tulowooza nti opposition enyigirizibwa nnyo abalala twakikwata nti NRM tegambwako abalala tugamba nti waliwo abaana n'ebyana kwegamba buli omu alina ensonga ye emuli munda akakiiko k'ebyokulonda kakolamuko obulagajjavu mu kuyitiramu abalonzi nze nsigala ndowooza nti era nga nsuubira nti kyekyandibadde kikolebwa omulonzi ye muntu asooka eyandibadde ategeezebwa ku mateeka agalina okugobererwa mu kampeyini bw'osindika mwami Museveni okujja n'okunoonya akalulu mu ffe ali kujja mu bukadde n'obukadde bw'abantu kati eddoboozi lya mwami Museveni katono Robert Mutebi oli kujinja rodawo almost ku office z'akakiiko ak'ebyokulonda adjacent awo wenyini soko otubulire embeera eryetyawo era agolowooza mu kubaganya ebirowoozo ekigenda maaso olwaleero Sente wakakiiko ak'ebyokulonda bw'anaaba yekanga yasinkanye mwami Kyagulanyi nga tekuli ba omo oba abalala ba RPC ba DPC embeera egenda kutereera etya nga ye agenda sinkana akakiiko ka byakulonda ssentebe waako yekka olwaleero neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Wamala bwe ntunuulira engeri ebintu gye bitambula ndabawo oba oliawo olukonko oliwo wakati wa akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo n'ebitongole bya security police nga yeekulembeddemu okukwasisa amateeka mu mbeera eno gye tulimu eya campaigns eziri scientific kubanga bw'otunuulira nga era bwe twakugambako ku lunaku olwa balaza ku bbaluwa mukulu byabakama omulamuzi gye yaweereza ate gye yaweereza omukulu akulira poliisi IGP Okoth Ochola ate ne IGP gye yaddamu ono ng'olaba nti waliwo engeri gy'oyinza okuyita kati ndaga evidence kakati ono aleesa akulaze mulimu n'abantu abatirika omusaayi mulimu n'abantu abakubiddwa mulimu n'embeera egenda maaso kati proof gyayagala mwami Martin Okoth Ochola omwami byabakama approvinge kati awo yeetagisa ki kyekyenjawulo ekyetagisa ennyo okuprovinga ebigenda maaso ebyogerwa oba zaga nti allegations opprovinga allegation kyetagisa ki anti kati waliwo kye batugamba ekyokozesa eryanyi ery'ekigero kati wali eri ku ground nga kino tekinnabaawo kiki kyennyini ekyabaddewo okutuuka okwapply nga lyabadde eryanyi lyabadde lya kigero oba abawagizi n'abawagizi be beekubye kati ebyo byalina okujja nnyonnyolebwa wabaddewo embeera defiance kubanga before tulabye abantu ba bulijjo nga bakuba bakuumaddembe ne tulaba abakuumaddembe nga bakuba abantu ba bulijjo ne tulaba abakuumaddembe nga beekuba n'abakuumaddembe ekyo nakyo kibaddewo so kaakati obuvuyo buno bwonna bwe bwetaagisa abantu bano bonna okutuula ku mmeeza emu naye mwami Kyagulanyi leero okusisinkana akakiiko k'ebyokulonda nga bano ebitongole ebikuumaddembe tebimwegasseeko kitegeeza nti mwami byabakama nabo alina okubalinda afuna alipooti era kyajja omuga kakati eyabadde aduumira operation ezo yalina okuwa account mwami Kyagulanyi yakoze ki mwami Kyagulanyi going to akakiiko k'ebyokulonda eri gye yasoose gye kyabadde aina kesi gye ya reportinze yonna aina okwemulugunya kwe yakoze kwe security operation eyagenze mass oba embeera yonna DPC ow'Ejjinja oba ne Kayunga n'otwaliza wamu aina okubriefinga mwami Martin Okoth Ochola nga senkagale wa police bakama abe bamubriefinge oba DPC ono yabadde wano commander o operation a briefing DPC a briefing RPC a briefing mwami Martin Okoth Ochola process mwami Kyagulanyi yalabye nti mpanvu kwe kusalawo yagende ki alangirire kati aunze ndaba nti ati bwabanga agenze bwatu then nabajja muzzayo mu due onajja nti I need a report anti kati mukulu wa mala obuzibu obuliwo bwe tusanze era bwe tukyasanga bwe buno nti ffe abantu ba bulijjo abawagira ba candidates baffe tetumanyi rightful procedures ezina okugobererwa mu bintu ebimu mu claiminga damages mu claiminga interruptions biki byonna byonna ffe tetumanyi tumanyi kimu mwami byabakama yategesa akalulu kano n'olwekyo
ya kivunanyizibwa era shock absorber mu byonna byonna buli kigenda maaso kikyama kiddairi wuwe bugamba mwami yakama tali mu control ya byakulonda buli omu kyaluwoza nti abalonzi batubuusa amaaso ne beerabira nti mwami Kyagulanyi ali omu mwami Katumba ali omu abesimbyewo ku mitendera gya palamenti era babeera omu mu constituency so kaakati eddoboozi ly'omuntu ono omu ayimiridde wano akuba campaign terisobola kubanga livuga nnyo mu ffe obukadde n'obukadde bw'abantu balina okwongezaamu kye tuyita sensitization akadde kaneeno bagenda mu maaso n'okubanga bagamba nti candidate bamukutte lwakuba yamenye ebiragiro bya COVID-19 naye ate bwe twogera ku COVID-19 ffe tulaba basawo tugamba mwambale mask mutondewo distance mukoleki akakiiko k'ebyokulonda tekatulaze paati nkyamu oba obubi obuli mu baneeno abesimbyewo bwe bakola fe okwewala mbulirako nti olina message gye waalaba anti abesimbyewo bonga yes kakati mwami Museveni wamulabye eggulo ng'agezaako okugoba ab'ebusiya yabagobye atya mugende ne batuuka emisinde ne basaasaanaye ne baganirawo oba bwe yayogedde nti mwambale masiki ne bazijjayo bazze nga nabo tebazirina kinagamba nti ttiimu zonna zifulawutiza amateeka aga COVID-19 eddoboozi limu bwe liti erya candidate mwami Yoweri Kaguta Museveni akutebendera NRM kubanga oyo yabadde candidate yabadde mu katale eyabadde agulawo naye yabadde candidate nga tewali ngeri muntu jajagamba banaye president kati ali serious bajja kunkuba esasi bajja kola ki babadde balaba candidate yazze yabadde azinga candidate mwana onyamu kalulu so kakati bannange ekintu kineno kikulu ekisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda kaali kateekeddwa okumanya nti akalulu kano kali scientific mu ngeri eyo instruction eyandisoose okuweebwa abagenda okuwenja akalulu bennyini bandibadde bakozesebwa ng'emizindaalo egy'okupromotinga SOPs nga tebana bakola kintu kyonna naye kaakati munnabyabufuzi akozesa ekintu kyamanyi nti kikyamu si bonna naye abamu akozesa ekintu kyamanyi nti kikyamu n'akozesa obutamanya bwange nze omulonzi nsobola okumukwatirwa ekisa ngambe nti bambi jjukira nti ekisa gye kikoma n'obuwagizi gye bukola ki gye bukoma bambi candidate bamukubye kamulali maaso awo omuntu afiirawo mbukyunya mukola ki oba okiraba naye nga tebatuwadde root cause y'ekintu kino ekyabaddewo kakati mwami Kyagulanyi yembeera eya bridge ey'oluguudo kwe yabadde agala okuyita naye anaginnyonnyola mwami Byabakama oba we yabadde agala okuba olukuŋŋaana ye bw'aba yategeeza mwami Byabakama nti wagenda okubira olukuŋŋaana kubanga kiri possible mwami Byabakama atuuka atya okumukkiriza nga tategedde bulungi nnyo kifo wagenda kuteeka lukuŋŋaana ndowooza tebakkanyiza ku route ekizibu kyadde kya route wanyina kuyita kutuuka we yabadde ateekeddwa okuba ati kati campaign zakyuka olaba ba candidates abamu avaamu n'agamba abantu babadde bayitirivu nnyo n'avaamu n'akola Katumba John nga tannaba nakola alina kugenda wala n'avaamu n'atula Katumba mu bantu be bamuyita mbu ye aba ali bibye ne bagamba oye kati naye emisinde n'ava mu motoka kumpi motoka kumutomera ne motoka zagenda kumutomerera awo ng'agenda adduka naye anyhow tukomyewo tutya okudda mu mbeera eno kubanga bwe tulya kati bino byonna ebigenda maaso mwami Museveni bayadde n'abantu abo olunaku olwajjo bwe yabagambye badde wakati bazzeeyo wadde yayisizza message abadde nga luli asinkana abantu bano nga weevingira mu motoka ye naye yasobodde okuvaamu babadde bangi nnyo oba nnyo oba si nnyo naye babadde bangi kati awo kyekimu nekibeera kwa candidate abalala nga ye bwe yakirabye olunaku olwajjo nti wabagamba nti muveeyo mugende tebagenda kati obaali badde kyadde kyagala kuba ku muti ya gaasi abo abadde basobola okusaasana baddeyo ewaka bagende kuba abadde bamanya ebiragiro bya COVID-19 naye ate kaakati okuggyako nga tugamba nti ba candidates bano bakeera bukezi ku makya ye n'agamba nti njagala kuyita wano naye nze nsuubira nti wandibaddengawo okukkiriziganya omukuuma ddembe n'asula ng'akimanyi nti Amuriat agenda kunoonya akalulu ejjindi naye agenda kuyita wano na wali abo ba defiance anti kakati ekyo bwe kibanga kiwedde omuntu ono tomulinda kutuuka oba babawerekere we bituuse nga we twabawerekera nga tubatwala mu nominations bakuyise embuyisa bakutwala gyo okubanga ensonga gye tutunuulira kirabika ng'ekiri rude naye tutunuulira ensonga ekirwadde kya COVID-19 nandibadde ngamba nti oba president abantu baneena akozesa obuyinza bwe ebere directive abantu bagende ku mikutu egyenjawulo okunoonya akalulu naye ate wayinza obutabaawo fairness
mu sides zonna bemusikambula ku mizindaalo kubanga ojja kwesanga temugamba nti mbwe emikutu egisinga gya NRM era ojja kwesanga nga muba NRM bagamba mbu simanyi banyiri ku mikutu abasinga gya NRM kati ojja kwesanga nga ne muba NRM mulimu aba NRM abatajja kukkiriza bannaabwe kolaki kujjako ng'ate bonna banjwemu eno free market economy so kakati abantu bano oba tubawerekere ng'etwabawerekera mu nominations nti omuntu waba amanyi nti era bajja kubeera babalinda nti era olengera ebyali naye nga babalindidde wali nga basigadde ku kkubo nga babalindidde wali kati awo covid ajja bakwata nga bali ku makubo babeera bakyalindira ku Jinja Road nga gwobeetooloozezza bwoti okubatwala gye mwagala nakyo kiyinza okukola oba oli awo ati kiyinza okukola naye ku bajeti yaani naawe anti ya poliisi kati nakikiko ka byakulonda nedda bwaba ku operation babawa ssente nebamanya nti DPC ati tekwaliko za transport kati wekibanga bwekibajja kitunulamu balabe anti kati eziriko za kubatambulirako zezo ze baba wage mafuta ge balina babongeremu bongezi mpozi gamba nti babongeremu kati bwekituuse naye bannayuganda si mu bubi katogate Robert Mutebi katono nnyo Robert Mutebi tugende maaso oberenga otubuulira awulira odda waawo isi bo bagamba ki enteekateeka otuuseewo kati awo twogera okunoonya kale genda maaso twegatteko tulabe tukubaganye ebirowoozo mpolampola ya wamala nga bwe mbalazeeko gyevuddeko katono wali kakiko k'ebyokulonda embeera nga bwebadde awo amazima go gali nti jaamu atulemesezza akubanga jaamu muyitirivu abantu bayingira ekibuga nga bwe batakiyingirangako jaamu omuyitirivu nnyo nnyini ddala abantu bayinza okubanga oba oli abagadde bakeere mu kibuga kubanga ennaku zino babadde tebakeera mu kibuga naye sawa zino ate tubalamiriza ne tuyita eno ku lowa Kololo Terrace abamanyi oluguudo luno oluva wali ku Yusufu Road ne lugatta wano luyita Kasabalanka ne lugwa wali ku kisementi mu bitundu ebye Kamokya kakati lwetukutte lugenda maaso onokolebwa terulinako jja mungi kubanga lugenda maaso onokolebwa luno lutugusa emulago ezo zonna rutsi omukulu bw'abanga agenda oba oliawo kagiko k'ebyokulonda asobola ozikozesa nga tayingidde eri mu kibuga ne watabeerawo mberebezi yonna naye wadde nga ate Robert Kyagulanyi yategeezezza nti agenda kusinkana mukulu byabakama galanti eyinza obutabaawo nti oba oliawo anaamusangayo batamusangeyo eyinza okuba short notice oba anything ekyonna kiyinza okubeerawo n'oli ayinza obutamusinkana naye nga ekikulu kiri nti bw'abanga agenda kusinkana omukungu yenna owakakiiko k'ebyokulonda sirowooza nti olina kgenda nabbinja ly'abantu mu mbeera eno gye tulimu ekyo ndowooza kiba ate era kikontana n'embeera gye tulimu eya COVID-19 ne SOPs abantu ze balina okugoberera mu mbeera emu oba endala ekikolwa kye nabadde njogerako kiri ekyokubanga waliwo kyoyinza okuyita uncoordinated movement of troop movement mu ngeri gye bakolamu operations zaabwe mu butuufu kikyagenda mu maaso era kikyawaliriza omukulu ono okulabika nti oba oliawo agamba nti nedda nyinza obutasobola mbeera eno abantu bafudde nnyo abantu omusaayi guyiise nnyo kangende neebuuze kakiiko k'ebyokulonda ki ekyemba nkola kati kino kigenza okubeerawo nga ate abasinga ku beesimbyewo ajjukira nti abasinga basooka up country kakati abasinga basembera abayingira ekitundu ekya central abayingira ebibuga ebiri Kampala Mukono n'ebibuga ebyetooloddewo Busoga kakati ekyo omanyi kyekitegeeza okubalabika nti abeesimbyewo ate bajja mu bitundu bino ebya Kampala embeera mu mbeera eyo oba omanyi nti wajja kubeerawo ate akagugumuko wajja kubeerawo akavuyo ak'amaanyi ennyo kakati ye n'agamba nga sinaba kuyingira bitundu bino kansoke neebuuzeeko kuba nange abakakiiko k'ebyokulonda kubanga bye baluŋŋamya era bye balina okuwa ebiragiro ku ki ekirina okulabika nti kigobererwa mu mbeera ey'okulabika nti kuba campaigns kyetusuubira nti kyagenda okukola naye nga poliisi n'amagye biyiiriddwa kulabika nti oba oliawo akavuyo kali ate kaddamu mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ebyenjawulo kubanga abakyala kimpadde bo amazima go gali nti weebali balinda bulinzi kakubye abalyoke bagende maaso n'okunyagulula bannayuganda naye bw'otunuulira kakati ebitundu ebyeno ebiva ekamokya oba oliawo ewali ekitebe kya Nuupu ate nga era bye bigatta wali emulago oluguudo olugenda ekasangati Gayaza Road omukulu gy'abeera olaba nga nabyo tebinnabeeramuko mbeera yonna gy'oyinza kwogerako so bannayuganda tewali nsonga yonna lwaki baba tebayi
abayingira kibuga kulabika nti abajja okola emirimu gyabwe. Bobi Wine okugenda okusinkana akakiiko k'ebyokulonda tekiteekawo mbeera nti ate bannayuganda tebagenda kukola. Nze sikiriziganya na mbeera eyo kubanga abantu bafiirwa mu lockdown. Bwe twali mu lockdown abantu tebakolerako ddala. Kakati bwabeerawo embeera nti oba oliawo agenda kusituka busituso ogenda kakiiko k'ebyokulonda era abantu baleme kukola, ekyo tekiba kituufu. Abantu bagende maaso n'okukola. Mbadde njogerako ko n'omukungu wa poliisi awo omu anategeeza nti embeera bagyetegekedde bulungi nnyo, ate bajja kukkiriza fujjo lyonna ku mulundi guno kubanga abantu bafiirwa ebintu byabwe ate n'obulamu oba oliawo atomanya buyinza okulugenderamu. So embeera bweti bweyimiridde nga bagenda maaso tendeka bagenda kwengeza batya embeera eno yakalulu baba batendeka naye olengedde ekigenda maaso mu kampeyini. Ekyo kituufu naye bw'otunuulira ate enkwasaganya operations eza campaigns ku mulundi guno aba SPC abagenda okulabika nti baleetebwa bajja kubanga bali wansi wa Field Force Unit, ekitegeeza nti bagenda kubanga bakwasaganya bantu okulabika nti tebakkiriza bantu kuŋŋaana. Si kuŋŋaana mu byakwekalakaasa kyokka naye kuŋŋaana olw'obulamu bwabwe. Kyekimu ku ebyo ebigenda okulabika nti bireetebwa bikolebwa aba SPC. Ate training gye bagenda okufuna egenda kubeera ntono nnyo, so si be bakugu ennyo b'oyinza okulowooza nti bajja kuweebwa emmundu zirwasa mayinja n'ebiringa ebyo. Nedda tulowooza nti bwe banaaba baleeteddwa abajja kubanga bano era bagenda mu maaso n'okulaba abamu abagenda mu maaso n'okuweebwa batonzi oba oliawo kyekyokulwanyisa kye bajja okubanga abakozesa, naye nga bagenda kubanga bajja okuuma emirembe n'okusingira ddala si mu campaigns. Bano abatendekebwa bagenda kukola ate nnyo mu kulonda kuli kwennyeni era kyova olaba nti bu contract baba bagenda kubawa bumpimpi oba oli banaasigalayo mu security bajja kusigalayo naye nga okusinga abaleetebwa bagenda kubanga oba oliawo bagenda maaso n'okulabika nti bukwasaganya mbeera ey'okulonda akalulu. Tuyinza Robert Mutebi waliwo embeera eyokulabika nti abantu bano poliisi egenda mu maaso oba ebigenda mu maaso naye nga tebanakuwa accountability ey'abantu abafiira mu kalulu kano oba abafiira mu campaign Burundi guli abantu 54. Olowooza poliisi erina obusobozi okwenoonyerezaako yo kennyini kubanga mulimu ekitongole ekyamagye mulimu ebitongole ebya poliisi ate nga balina okuwa accountability ey'abantu abafa n'engeri gye bafiiramu. Abantu bemulugunya nti banaasobola okuwa alipoota eri substantive. Olunaku olw'eggulo nabadde ndaba akulira ebyamateeka mu ggye lya UPDF babadde mu nsisinkano emu ne bannaffe aba Law Society ng'agamba nti bo batandise dda okunoonyereza ku basirikale baabwe abayinza okubanga basiiwuuka empisa ne bakuba mu bantu amasasi, nti era bo nga amagye bagenda kubanga bwesinga banaaba balina bye bazudde bajja batwala butereevu mu court martial bagende maaso n'okubawozesa. Naye okuggyako nga waliwo obujulizi bwessuubira nti buyinza okufunika ekintu sasi kintu kizibu nnyo mu mbeera eyo kubanga senga ebeera one off osobola okumanya nti ono mu magaziini ye mwalimu amasasi bwe gati ge yasayiningira nga emmundu agijjamu amare, naye kino ekintu ekyawamu ekyali ng'ekyekikungo nga buli omu alina emmundu era nga buli omu agenda maaso n'okutulisa amasasi nga bw'ayagala. Kizibu nnyo okwidentifyingayo omuntu nti woono yasinziira wano n'akuba essasi ne litta gundi, kubanga ne bw'obeera nga oba oliawo wali wa kamera kizibu nnyo okukwata emmundu ng'efulumya essasi neegendera ddala ku muntu n'emukuba nga byonna obiraga. Sisuubirayo ripooti yonna eyinza kuvaayo okuggyako nga bakama baabwe bacommanders ababadde bakomandinga obakuula abakomandinganga obubinja obw'enjawulo nga bwe banaaba bawaddeyo bannaabwe okusinziira ku deployment nga bwe yali. Sisuubira nti tunaafunayo oba oliawo ripooti eraga nti gundi yeyakuba gundi yeyatta. Byaliwo okubanga akavuŋŋano kaali kamaanyi ate bayinza okubanga baali tebakyetegekedde baali tebakisuubira.
kwegamba ne wabanga komandi zaali nyingi buli muntu n'akolayo kyasuubira nti kyekyali kisobola okutaasa bannayuganda mu kiseera ekyo abaali bagenda maaso n'okutulugunyizibwa abamu akubeekalakaasa abaali bagufudde omugano kaakati ebintu ne byonooneka nga bwe byayonooneka sisuubira nti banaavaayo n'abantu nti be bano bajja kuba balungamya abantu ku mbeera nti temukola kino singa embeera eba esajjuse kola bwoti naye temukuba ku nnyama kyensuubira nti ekyo kyo kyekyabalungamiziddwamu otherwise sisuubira nti nabo bajja kuvaayo batandike obaoliawo okulayika nti beekubajje kubanga poliisi ye yaliidinga obaoliawo operation zizonna ez'okwekalakaasa naye ate nayo egamba nti wadde twaliidinga okwekalakaasa baffe abasinga tebaalina mundu baalina tiyagaasi era ffe gwe twasinga okukozesa abasinga abalina emmundu baali ba militale baali bitongole bya security ebirala ebingi ebyayingiramu mwalaba abaali muleeya n'abaalina ki kakati kizibu nnyo okwidentifyinga kwabo abangi bonna abaalimu nti ono ye yakuba kubanga embeera bwe yasajjuka kumpi buli yalina emmundu yavaayo twalaba ba CIDs abali mu ngoye eza bulijjo nga bavuddeyo n'emmundu zaabwe emukono omukyala mwamulaba nemuno mu Kampala baali bayitirivu nnyo batambulira mu mmotoka za buyonjo bonna ne bagenda maaso n'okutulisa amasasi kati essasi eryali stray eryawawa kizibu nnyo okulimanya kati osuubira joint forces zino zigenda okujja nga mulimu bano aba SPC abajja embeera egenda kubeera etya nga tulaga oli maaso kuba kati mwami president yavuddeyo n'agamba nti wajja kubawo joint force ezigenda okugenda nga maaso okwasaganya embeera ate nga ne kamera zennyini abantu bazidestroyinga footage gwe yalaga omu asinga yali wa kamera z'abantu ba bulijjo ez'amasimu evidence esinga ebya kamera abantu ba bulijjo kizibu okubimanya naye katono nnyo wano tuli ku Kitante Road tugezaako okulayika nti tutuuka wali emulago naye mulaba jjamu muyitirivu nnyo abalabi baffe abali ku Soul TV muyinza okwebuuza wano tuli luddawa atubalaga mbeera eri mu kibuga abantu bayingidde mu kibuga mu bungi saawa zino mu biseera bino wano tiwatera kubeerawo nnyo bantu naye wamala kyombuuzizzaako nti ensonga oba oliawo eza intelligence omanyi kamera ezo zaaleetebwa naye nga si za public ziyambako mu intelligence mu ketta n'okuyambako oba oliawo okuzuula ebintu bye baba baagala okuzuula ebyekyama era wali ku command center enaggulu nagendawokko nendaba butya kamera bwe zikola engeri gye bacoordinatingamuko oba oliawo kamera ziyambye nnyo oba oliawo okukwata abamu ku bateeberezebwa okuba nti abenyigira mu mivuyo egy'amaanyi mu kwekalakaasa naye sisuubira nti kamera zino ate omuntu wa bulijjo anaamanya enkola yaazo ekyo kyo kya intelligence nga bamanyi intelligence bakyesi security ekyesigaliza kyo nga kyo kizibu nnyo okufulumya footage nga kamera ezo nti woono bo bagenda internally ne batuula ne bekenneenya ebintu ne basikafu ne bazoominga in ne balaba ono yali ani yakubirawa kyemmanyi nti kamera ezo zibayambye nnyo nabo okulaba obunafu bwabwe mu security nga bwe bakola operations okukakanya obujagalalo nga bwe zaali naye nga internal issues ng'ezo tebasobola zireeta mu public kuzi-exposinga era kyemmanyi zijja bayamba nnyo bo nga bo aba security okulayika nti beesotinga okulayika nti beetereeza era bw'otunuulira kakati operations ezigenda maaso mbadde mu kibuga awo gye buvuddeko mu birabye bw'otunuulira engeri embeera bweri olaba nti majege gasooseemu mu kibuga era motoka eza military ne kabangaliza poliisi zonna zikubyeko bamagye tekunnabeerako nnyo mu kibuga temunnabeeramu nnyo aba poliisi kyandibanga nakyo kikakodyo kebazudde nti singa embeera eba esajjuse tusooseeyo bano bayinza okulayika nti oba oliawo abaleetawo fear mwabo bayinza okuba nga baagala okwekalakaasa ne tugenda maaso n'okutemenga embeera nga tennaba kusajjuka kubanga nze wonna we mbadde mpita okugjako osiiwaawo wakiseka gwendabye avuddeyo ye yekka naye awasigadde tewali nnyo mbeera nga bweyimiridde Kitante Road bweti bweyimiridde motoka mpitirivu nnyo abali mu studio nze munzikirize embaddiza omuzindaalo naye embeera mu kibuga tennabeerabo yabunkeeke n'akamu abantu bakedde kiyingira nga mugenda maaso n'okulaba nze mbasiibulidde wano tuwenza nnyo Robert Mutebi ate okuba nga tuwadde efiira y'ekibuga nabwere mudakiika emu akadde kawaddeyo tusibula mudakiika emu njagala kubeebaza okubanga mubadde ku Salt TV njagala kubasaba akalulu kagenda kubeerawo naye kagenda kuggwa tokkiriza kafiiramu oba kufiirwa tukozese nnyo obwongo lowooza ku kintu ky'ogenda okukola nga tonnaba kukiteeka mu nkola wajje kikuleka wajje kireka neighbor abakwetoolodde saako n'eggwanga lyo okutwaliza awamu tusinkana olunaku olw'enkya tuyinza kubanga tusukawaawo tubagaliza akaseera akalungi tujja kuddingana olunaku olw'enkya ate Apollo kajje akongere mu maaso tubagaliza akaseera akalungi